Mukakos Facts 256 tubaniriza olunaku lwalero ku YouTube channel yaffe twagamba tujja kubanoonya tujja kubazula yonna gye banaaba batambulidde yonna gye baba beekwese baba beekwese ffe nga tubavumbula nga tubanoonya mwebale kusubscribing mwebale kulaba mwebale kusharinga saate n'okulaba music wa bannayuganda n'okugenda maaso n'okubanga mutunuulira kyekitambula mu industry abalala bamulabye dda kati batandise okugamba obaani oyo obaani of course tulina the badman the baddest empulido ina voice baddest neolabika bamuyita LATINUM kati mukyo tubaliriza abatulaba era tugenda kubanga tuwaya mu kimbi 2-3 naye nga nyongera kujjukiza akabateekamu ensimbi banafu aba higher level to one travel agency bagamba trip etuusenga 26 November booking amangu booking a t-shirt ate nawe otekeeko kasente akalaga nti ojja kusobola okutambula nabo ebintu bibenga bitambula bulungi nnyo tusinzidde munyonyo tulina akafo gye twekwese eno gye tusinzidde olwo ne tubenga ate tukutuusaako ebyakabi nzijukira oli amanya gange LATINUM okajjukirako olira nonga okajjukira gy'olinze nakayimba soka obuze kuba tulaba LATINUM abatulaba amanya n'eddoboozi bampita LATINUM lati nsanyuse nnyo okubeera wano nsanyuse nnyo okubeera live nsanyuse nnyo okubeera ku interview era nga tugenda kususumulula tugenda kwogera ku mbozi y'omuziki bulungi tujumirwe LATINUM engeri y'okuba nti ka interview kano kagenda kuba kawanvu muko ate nga twagala tuwayemu ajemvuddewo katono ate twogereko ku bimu ebiri mu industry ya Uganda atakumanyi atakulabangako atakuwulirangako oba olyawo nga yawulira luyimba lwo yaleetaze okumanya bakuzaala luddawo nze banzaala Mbarara ndi musajja Munyankole oli Omunyankole ndi Omunyankole naye nga webimanyi embeera y'ensi eno nasalawo okunoonyeza eno majja bwekiri ate nekitono olina lwakitono naye nga ndi musajja Munyankole era nzaalibwa kitundu bakiyita Lubindi Mbarara kiyitirivu nnyo bazadde mami ne daddi bakyaliyo mami gyali ne daddi gyali bona bali state ekipapula kye tuyinza okutwala mu gavumenti okusaba ku mulimu kya diploma kya diguli nze saasoma nnyo naye abantu bwe nakoma nti wemba olina kyoyagala osobola okifuna nti nsobola okusinziira era nenzirayo nensoma ekirala ekyeyogerako that is maybe level 6 ekyo kiyitirivu tutumire nokuba obi ne ba obis obis bange ku international window school bagala nnyo kagirlfriend kagagaya akali mu biseera ebyo kagaba oba namba ki gwe tolina omumanya nze sayina girlfriend prom party yagwetya kwolwo kati nze sagenda ku prom party sagenda ku yasinyafu yo nali plan nze nga njagala gendako naye munaayi tukanenganeegana amajja ngatekera mu party Justin nga kanzibye notagenda ku prom oba lwakuba tewalinayo girlfriend nze sinyafu we nasomera esomero lyali lyaba Catholic mateeka maanyi kakataataawo nga ndabira tebigenda kunyumira ngambwayi kanesanyuse nga nze ng'omuntu okole ekikunyumira kati tutandika ddi okufuna ekirowoozo ky'okugamba nti katukube ku muziki nze kuva dda njagala okukola music kuva dda naye njagala nnyo okukola music yava ku ssomero newe nava mu primary yange nasooka somera Kampala actually primary level and the secondary primary and my nursery nagisomera Kampala ku Kawempe balusomera bayitanga Syria Kawempe nemala nenzirako Mbarara nemala nenkomawo mu secondary yange kati bwe nadda mu secondary nalinga ntera okukolera rehearsals wali ku life church ezana ng'oyimba mu church nga nyimba nzina tuzanya basketball bintu ezo activities ezibeera mu church kati bwe namala nenzira Mbarara era bwe nadda Mbarara nga mbeera mbandika music wange mu mpolampola kati mu vaka ya senior 4 bwe nasookera ddala okugenda mu studio ningamba you know what nankakolera olwo studio yali yawe studio ya Mbarara eyo producer gyamujjukira ya musajja bamuyitanga pastor
pastor ajitanga Elgon producer bamuyitanga TON CTON ngowulira yasoka peyo nze namusanga Mbarara munnaye TON mukulu jeba bamanyeho twalikodinga kayimba kyawo twakola kayimba bakayita Over Kampala kali katambula katyawo Over Kampala, Nzila Kampala, Kampala, Life Kapila, Mani Mutini Olusi Wifela, Boy, Yaran with Divela. Kamani. Kamani. Wale naona wakubo ina feba man. Goma yaba abayimbe nyimba ze bakubyenga tetuzimulira ngana kwa tetuzimani. Kati nonze akayimba ako. Kayinza okubatika kubanyo around nate abantu nebaka ate bakamanyi naye ate Mbarara abantu bakaniriza yes nenziza kakayimba kalala bakayita zimenya mugongo nezendya zimenya mugongo benyeka you know dance hall yeah okay kati bwendava kuzimenya noza nenzaako sana miwani yali redeem ebiseera redeem eriko y'Abajamaica nenjikubamu olwawo webagambira nti abayimbi bakuno batandika okoppereza ebigoma byeri okubikuba wano kigoma kyali kyeri redeem yali redeem yali y'Abajamaica naye kati omanyi mu dancehall redeem wefulumanga eyo ngetrendinga nga you are a dancer artist ate ng'owulira ogisobola olina ogigezaako n'okola vibe yo tekuba kukopa okwo just kuba ku exercising a limit yo ate nze bwenkwata reading tuba kitegeeza buli omasolo ogikubamu nze wenyimba mu lulimi lwange oba nenyimba ebintu byenga nyimba abafaani bange basanyusa basikopye kuba in the end toyina kipya kyogenda yimba mu music kyebatayimba nkitegeera toyina disco gwogenda kuba gwetakubangako sijja balake dube balina bakola disco lake dube no omwezi guno mwetulino mweyafiira guno gwenyini ogw'ekumi genda kuze mwezi 18 webamukubira amasasi lake dube yali murder baddest nate kwetokuba reggae music bagaweni nayo olimba lwava reggae nze nsolo yeba every type of music nekadonkamu tinamutulekemu nawe sobola okuyimba R&B sobola oyimba afro music sobola oyimba hip hop sobola oyimba kadonkamu sobola oyimba bagiyita batya sobola oyimba negundi nezuuku banange rema namakula tujje tumunoonyeko nga bukyali kati mucho Latinum tuvayo eyo tukomye kali akayimba ne lidimu ejo wakuba then kati nze njagala tudduke supidi tutuke ku kano gwagamba nti amanya gange nze Latinum abantu ne bagamba omusajja nayimba buyimbe manyage just naye akayimba lekafuka ekizibu awe ngambira nti mukama wa maanyi era mukama yantekako feva ya maanyi era mwebaza whenever ko reading ya Jamaica nkola akakayimba nakawandikira ku ssomero ebiseera nali nkyasomera ku Walden nakakola 2 nga gwako ng'oli mu senior ndi mu senior 5 Latinum akakayimba akakwira mu senior 5 senior 5 first time abayimbi mwenna abavubuka tusooke tufune ekintu kino nti ne bwoba ofunye hit empitirivu bwetyo bambi sigala ng'oli down to earth njagala babuulira Latinum muntu muombefu nnyo ate n'ekirala simanyi muvubuka w'ennaku zino mu senior 5 asobola kufuna hit amazima ga Katonda n'asigala nga bw'oli nga teyeeraga nnyo n'osigala ng'oli patient senior 5 nofuna hit goba kikitegeeza senior 5 naye mukama yabeera w'amaanyi nenfuna hit song kati ate nenze nali sikimanyi nti eyo hit just while wakuba kintu nze kasita nalaba nga Mbarara byoma lwagala oli actually nali silwagala nze nganze lona meno duyimba nenzira kusumira kati nzira kusumira nga bangamba maani wabweru wali omwana ayimba banganya gange Latinum kaza we bakingamba we bati nezijjukira oluyimba lwe nalikodi fact kusomera okwo kwalingako omwana bamuyitanga Salima
Salima yemwala gonna yimba ngolusi nempandika lyrics zange ngeri nyaligenda mulimu nze nayimba nga lyange nga nyimba ninga just ye engeri gyali nga kati ayagala nnyo music wange kati nga nenga sigala friend just edo yomukwalo era ndina wabyegana nenga kufuna Salima yali mukwano gwange nnyo ngera nyimba olusi nempandika kavasi nanga nekano tekanyumya muntu gwegamba gwalinga owuliriza mu music era bwe naluwandika ne luggwa nagenda olutuuse wa producer ngagamba ono enowaka mulungi tewadda wati on tene yali producing yali producer wange ebiseera bye yali manager wange kuganga mukola bibiri recording ati bwe navaayo ne baŋŋamba olimba olukuba nze nga ndumanyi nenga nganduwali akabigambo byabarasi kati ngenda okuvayo lumu ngenda wabweru bino ebyokutoloka ogenda okuba disco nze actually omuzee gwange ku ssomero kutoloka saayina mize mibi saalibikola ku ssomero ebiseera ebyo kubulinga banno ebyo nali sibikola bya coupling nali sibikola wabula nze nalina omuze gumu nga ndi mutolosi nga ntoloka nogenda nokubeoka ekidanke nga ku ssomero bampita Scofield mu ngeri gye balinga oddukaoyinza kunkwata ate nga ne woba ondabye wabweru osanga munda era ddala Michael Scofield gwe prison break w'essomero kati nakugamba dda ku ssomero nagamba dda ku ssomero kati nze neŋŋamba waayi kanzire ku ssomero olimba lukuba essomero eryo erajja ne lifunamu awo obuzibuzibu ne tuwummula netugenda ekasese netukola vidiyo netuvaayo era nga TON ateekamu awo ebiseera ebyo twalinagayo mulala eyalinga akwasaganya finance bamuyitanga CD kale naye TON yali ateekamu yali producer wali nga ekya audio biki ateekamu time ye biki n'amagezi fenafena twali tussaamu nga mpaka nonekano naye oluyimba nelukuba bwetyo kati oluyimba bwe lwakuba embalala ffe netugamba olwo lukubye netuzaako olulala netuzaako baabo kati baabo aba yakatandika okukuba embalala nga hit ng'amanya gavaako dda embalala ate ffe Kampala nga gyetuwulira bakatutema mbwe Kampala amanya kyegakola manya gatabuse netugamba waayi oluyimba lwaggwako ngera abava embala bagamba ese nyimba oluyimba lwa last year kyokka ffe nga tulabanga olwakafuluma kati oluyimba lukuba luva e Kampala te kati lukomawo embalala ng'ate lwamaanyi nnyo kati mukukomawo embalala lulyo lwali embalala kati ate nalwo lujja neziba bbiri zesangana zasala busazi west awo noba ng'olina ennyimba bbiri abantu nga bwegaba bazitagedde nnyo kati awo otufunayo kadanke wagamba nti LATINUM'S gyokubemu wano obusimu obwo butandika esimu already zaaliwo nga nolready sinafuna hit song when nainera over Kampala nanina zene nyasamani want already bali bambukinga nga sente ofuna kati naye wenakola breakthrough yange eyamanya nenzaako baabo nenkola nimba kyawulala nenzaako manawe nkola akagwirawo soko mpemu mu manawe yali etambula etya yalinga tula pondi beat seto manawe kwendi pondi mic tula manawe gyal ditin manawe kati kyenebuuza ekyo ekigambo kiri mu lulimi ki kiri mu luzungu tula on the beat tula ku ngoma yomanizawe kati mu ati wakigatta n'okola manawe naye nga oli waba akiwulira bwaba ayinamu endowooza endala akirowooza nanze wembadde ekirowoozeza badde bakiise eki anyway kati bwe tumaliriza ennyimba ezo zonna gyozikola video oba waliwo ezimu audio kufulumyanga video n'omuleka amanya gange galina video ekyo obviously baabo erina video kati bwe nakola manawe
manawe episode ebyo nali nkyusiza management nga ngenze mu GMG netugende Nairobi. Ofuna trip yesookera ddala okufulumamu. Netugende Nairobi ng'ofunyeyo ka gigi oba mwali mugenze ku shooting a video? Agenze shooting a video ya manawe. That job blessing ya shooting. Baji shooting lo mtwalo gumogo ndowe. Banange. Awo LATINUM'S abatabuse awo. Mulaba ebintu bitabuse. Mugaka yasamna. Nenogera nokola zipozi wali magezi. Nonyumira ukifaananyi. Nenyumira ukifaananyi. Shooting a video yo then ulimba ne lukola. Olabantu abo bonna LATINUM'S bwajjanga okola nabo nga mukola man's agreement tewabaawo mpapula kusayininga nti baba kusayininze sayininga wano LATINUM'S tenkulina ebyeze emanya mu myaka bwegiti balinganga bajja begomba talent yo just nga bajja on board bakuyambeko oba mwalinga musayininga? Abasinga TON twali ku man's agreement because twatukola because naera wetwatuuka ekiseera n'enkyusa management era yafunayo ku ssente bamuwa ku ssente. Kuba baali bamukuggyako. Bamuwa ku ssente nga ate akasente kaweera. Bali yali akikoleredde. Then GMG twali tulina contract. Contract yatuuka neggwako netukita. Yali ya myaka 2 oba myaka 5? Yali akabanga sijakogera naye yali akabanga akawerako. So netukola manawe netulupushinga waitawo akaseera ndoza waitawo ebanga lya 3 months 2 months netukola oluyimbo lulala baluyita kagwirawo. Ezo enyimba zonna nezenkugamba zali hit song. Zonna nzimanyi. Enyimba zange nzimanyi. Tewala badagambye olina favor okuva bwewakuba okuva kalike wayimbye mu kusooka okuva olwo okuba nti kati okyaliwo mu ngeri oba nkikunyonyoledde etagamba nti ate kitegeera kyegamba abantu abasinga obungi bombuuza kugamba nakuba enyimba 6 nga ezo zote muzimanyi nga mpitirivu awo enyimba z'okweyiya so kati LATINUM'S enyimba ezo zonna nziwulira nejja nayo nzize njitegeera. Tuyinza kutuuka tutya ove embalala olwo otandika okuyingira ekibuga kubanga management ate awolwedde ngenda okuyimba okukola akagwirawo ne manawe wali ovuddeyo nga nze ndi mu kibuga wano Kampala embalala nga wavuddeyo naye nga nina sebera ina kagirlfriend kange kenali njagala soka tumutumireko si yali Sandra yali Kaitesi naye ye walira interview kimanyi era nabaali balabanga bakibi mu biseera kyebyo LATINUM'S yali 218 ng'ate oli sita naye nga nze gwolaba ndinya baasi n'ogendayo kasange mukalabe olwolabiruddawa yalinga abeera Mbarara kati olwo nga takimanyi superstar yazze mu kibuga alina okuvaayo ajja Embarara nga nze sifaayo ng'ova Kampala nodda Embarara nga nina okugenda ne mulaba aliriddewo bamuwasa dda yazaalazaala dda kati tomuwuliza kyemanya ali bulungi kyemanyi temuwuliziganya as in connection naye nga bwemunsangagana waddamu mulaba mulaba ali bulungi naye oli mukyala wa muntu kitegeeza yafumbirwa dda maane naye nga yoyo gwewawulira gwewasooka ogwa naye mulaavu nogaa nti kati ndi mulaavu ebyaddala yoyo omukazi gwe nasooka ogwa naye mulaavu infact yali muwala nga twenkanye emyaka bwe buzibu tewabaawo ategeerera munnaawe yali mugezi nnyo nnyo actually enyimba zange zonna ezisinga ye muntu eyabeerangawawo nga nziyiiya ye muntu ayinza okukuweera ojuzi nagamba yalina yewandikira enyimba ze nga abeerangawo kitegeeza kuva ku eri wansi zonna nze peni enyimba zange zize nzewandikira tandikira ku
kuva Kampala Zemenya Sama Myontambanya Babu Kagwirawo Manawe Imana yanje Galio Mubiri ku mubiri Balage nyimba zawo twewemu walwawo zitazinakora usitazo zisizibala olo nyimba z'aba DJ nyimba ba DJ Fikoli ba DJ Ata nyimba za DJ Shiru nazo naberangamu musaifa nyingi nezijja wano mu lockdown ndowooza ngoledde ennyimba ng'abantu abamu bagamba maybe nga music tabatukako naye nga bafani bange bo abali bakimanyi bo babadde nga bamanyi oyo music olunaku lulimba lwakwata wano nenkola lo tomvuga speed ontwala tina mtoto kamulo awo lo jireke oda omanyi bwa mu lutalo wabera ensasi yo banyuma lyojjayo ngelutalo lutamuse zero soko jireke ya lo tujja kutuka wao njagala tuveeko ko katono ku Latinum twogereko ku music industry ngabo ojiraba bwetambula ba producers ofa babadde wabakukubidde ku nyimba eziwera kagambo kikosolo bagamba aba producer bonna bakabe Kampala ne Uganda yonna aba producer bakabe era nze mbebaza nnyo okubeera nga they are supporting Ugandan music to the next level sisobola ba mentioning abamalayo naye bona producers at large Honest on the Beat Nesim Atin Felix many producers abakubereddewo mikwano gyange negitali mikwano gyange nebenkoze nabo nebesikoze nabo bonna kiki kyetubulamu wano kubanga oli muntu awuliriza ku music ongambye tunaku banks ezenjawulo eziva Nigeria Jamaica nowulirako kuba na Kenya ba South Solo nowulirako kuba Diamond Platinum ba Davido bani botunulira kiki kyetubulamu mu production waffe tewali kyetubulamu production waffe mulungi singa tuba ne finance omulungi as in sente oyagala okukola oluyimba olufaanana n'olwa Burna Boy naye oyagala olukolera emitwalo 3 kitegeera Burna Boy akola audio ng'eriko abantu abagikoze ng'abantu kandabe ng'abantu 2 nga bonna bajja ne bawuteekamu waliwo ba writer waliwo producer waliwo guitarist waliwo arranger waliwo akola bantu agenda okutuuka ku mastering ng'oluyimba lutuuka ku mastering nga mu lutuufu luliwa nga ludyagwedde nga mitwalo 4 ejja dola kyokka wano tuli wano mu Uganda owaayo 35 naye kirala tulakinga support okuva mu bantu abantu bennyini waba nti Nigeria industry yabwe ekuze nnyo lwakuba nti they have people love that industry, support the industry waba nti osobola okola oluyimba lumu n'ozimba n'okukola buli kintu only one song that means people support otasolokera kumakyonagamba you know what njagala new music bako bino omuntu byobeerawo naganje na new music akutwaleko ku gundi oba kankolera akantu bwe kati oyakira kumakyonaganje ga new music okususulidde gundi okususulidde collaboration ne Chris Brown nagisasula n'okola naye that's a great abazadekete achievement tafali nagamba njagala new music okugulidde enju n'okugulidde mmoroka eyakabi kikyalakinga wano mu Uganda people don't have the love for Ugandan music so much though now they are starting to get it naye kyetaaga kyeyongere nnyo kitegeera bw'oba osobola okuwa Omu-Nigeria emitwalo 10 ajje wano Uganda ayimbe ng'ate omwana w'ensi yo oyagala omu miliyoni 2 ayimbe n'Omu-Nigeria gwewawadde emitwalo 10 ku stage ate ng'abantu bakulaga bali willing okusasula ezo ssente mitwala oba 15 oba 20 oyingira abalala mu Nigeria kyokka gwe notimba lugogo w'esatu n'agamba neyewulira ssente nga nnyingi so ekyo kyengamba nti people should change that
obulungi musimu bubi in the end nzojja kumpagira n'ezo ssente ojja kunsanga enkya njafunayo kyenkukolera ne kati Chris Brown ogenda kuddamu musanga ddi oba wezikidi wekiri tuze tulaba ennyimba z'okoze mpitirivu bokoze nabo collaborations bangi njagala mbuli olinayo omukazi gwe wali okoze naye sinayo omukazi gwe nalikoze naye collaborations yali Spice twakola oluyimba lwa DJ Shield yali Cypher njogera ezo zo nnyingi naye njogera nga muli babiri mwekka nga tuli babiri fika omukazi oyo siina naye omukazi oyo agenda osooka ali omukazi ogwo gwotayagala kwogera kati naye twakoze tugakola tuni yaffe already eri mu process awe wanesiimu ani producer noani nisimu nga yakubanya akubira nnyo either Shiba akubira nnyo Spice ate nga bwokuba dansol okuba byonna oba Lydia Jasmine ono oba Jasmine no muyimbi wake mulungi oba Lechole oba ani kale kaninde sijja kutandika kutebereza omukyala soko omuntu nnyonyole okola akayimba echi she's a good artist yeah she's a good artist she's a good person yeah okay fine tujja kuba tululinze ndowooza tujja duwamuko ka time kubaka tulina tulikole tuli mu kupushinga ate nga lukola bulungi nnyo njagala tudduke muko katono tulaba tufunye chance nti yajja okuba nga asoosi ng'oggyeko ziri Cyphers ne badijs yimchala gwensosokola naye kola oyina n'ensonga zo lwaki gwososokola naye lwansonga nze nsingira mu kuyimba oba mu style gy'okuba nedda inze buli muntu aba n'omuntu gw'ayagala payida okay buli muntu aba n'omuntu gw'ayagala however much tuve mu byako that's not the issue right now that I'm trying to talk about naye nze nganze nalabye art wange ngamba but if I do it so and so if I do with this lady kintu kigenda beera mbasi ate naawe nga onakitegeera nti nakoze nayo jako kubira kakasimu kyegamba naye nga nsiraba ngeri gye okitegeera ekimakinga kikusurprising naye nga ate gwowulira kikibadde kikola naye nze kyemmanyi Latinum nti oli muntu amanyi efumbiro nti omanya nti bafaani bange bwe mbateera mu kino na kino kijja banyumira nze am expecting it to be nice era tujja kuba tululinze njagala twogereko ku shows concerts ezibaddewo abayimbi bakoze concerts abayimbi bakoze ebintu bingi simanyi oba mu nnyimba zonna zozeokola ate nga zonna zibadde nnungi wali ofunyeyoko ka concert kotegeka ng'omuntu badde sikolanga ku concert but though I was planning to do a concert next year 2023 yeah 2023 when I call a concert era mukamba munale akubereremu tugenda Lugogo tugenda Freedom City tugenda Serena tugenda wanyife waffe bayina engombe gamba otekoteka extra embalala anedda waffe bayina engombe gamba ekoko neshonda kere kumira yegerera kyenamira naffe tululina wano kati ffe tugamba enkoko neshonde akigurasa akikumira kati nze naye Lugogo sigisobola sigisobola naye wengenda okutegeka we wanandaga ekifaananyi oba nsobola okukola batya nja kubaawo nnyo kubanga olugendo lunyumiriza sinza butawagira mwana wattu kati kale katulina ekifo kuba kyemmanyi abamu batunda concerts ezo najja kuyimba buyimbi abalala bakitinyigiramu n'abanga naye yennyini mutegesi n'amanya ne tickets meka ezifulumye baani abagenda oba ku mulyango concert eyo tugiselling out oba ejja kuba gwe kennyini gwogyetegekedde ne bakyaliba bakulu nze bwe nafuna percent ojja gimuguza zisina buzibu kugimuguza okay I give you the concert the problem here is not me making the concert the problem here is olunaku olugera nga kiki kyemba nfunyemu okiwenga n'olaba yes music waffe tusamusene mpitirivu no videos are bay tukola
I have been here for some time ngatokolanga ko concert so kati boba kujitunda so kanowenga mnogande bwe nakivamu singanze you know kati wenzo kukivamu ne wewala ka pressure kalibana bazibye ebipande babiyuziza manyi sinali yezo ntangu wano ku KCCS abapasu gundi permission ku police akuwa sente yo ya fafagana nabili binotula nogamba kale nze nja kusoloza ze extra nja kusoloza embalala embalala inokuba sure waka tuba tulina okuba mbalala neyo kati no influence y'abayimbi nno kati ne gundi sije yafubutuko nani obasuwe embalala regi wembalala olabi abana b'embalala bavuddeyo kintu ne yakola concert nno ye embalala ne wali wakafonde ozera ojjoteeka awo yakolera binini kafa kubangamba embalala kakwata nnyo ekyoyina okumanya mbalala ate yewe ati kyobukolumanya tugeye mu promoter nagula concert kati extra yembalala ya LATINUM gule Kampala yembalala yo jitulekere enefiki bwe yakoze sofa extra zezibadde simbi nane wetukwagaliza bisima byere abayimbi kyemanyi tewaliwo LATINUM gosobola kubira kasimu n'omugamba LATINUM agenda kukola concert y'amazima n'atakubeerera atolire musho zaabwe ezo n'ogenzeeyo no bayimbira zonna ngenzengayo nembayimbira nyimbideko ku Gravity kwene wedde wagenze tusimbudde kwene wedde nali siriiwo okay nali siriiwo naye era napostinga show ye na postinga show ye ku social media platform zange bayimbi bangi benyimbiddeko bangi okay awagira ekya concert season zidde live band namwe abakuba dancehall oba dancehall wa mwanyu performing ku CD nze ngamba buli omu alina kyasobola baye ekyo kituufu buli omu alina kyasobola era nze nsuubira nze wemba nsobola live band ate nga sometime nsobola oyimbako CD nsobola okikola nsobola CD kikole kiri nti asanyusa bafaanire waliwo bategeka concert kati nga lutale yakagwa sebo yali tamanyi kuyimba live band ku concert teya performing ko kati tusisuubire tutya nze nyekola live band same time anasobola CD gyokube jangu okube kubanga waliwo omuntu nga ye vibe agifuna sebo DJ Pulo eno ya one drop live band solo jikola solo concert yange abayimbi bengoze nabo collaboration nebagenda imba live band besikoze dawe sina biyimba nabo basobola okuba CD kubatawo vibe muntu one drop ogimanyi gwawo babitirivu nnyo okay atwina LATINUM abatulaba abali mukutugoberera tuze tumusazeeko twogeremu kimu bibiri bisatu ensonga etambule nja kuddira ddala awo ku Gravity sofa kati alina ekintu kyayitamu walabye ng'akaaba amagega katambi wakalabi ya breaking the down nze gwe mulundi gwange ogulabye Gravity mbadde naye for a long time mupangisizaako ne mutwalakoko nanyimbirako muwadde bakyali bange ne weeks nga 3 nga concert ye natera okutuuka nali naye kusimba nga tuli mu kwogeramu nga mbooza kyali wamwe bale kumbeereramu siraba nkoko Gravity nga breaking the down nga we are breaking ate mu kamera wenabadde nalabye akatambi LATINUM amaanyi ne ganzigwamu ne ngamba omusajja watuukira okuvaamu amaziga gano ekintu kimuluma kirabika buli gyakirina ku mutima naye nga talaba ngeri kijasobola kukyanjula eri abantu simanyi bayimbi nzala wajje mwezala wamu obamugi ekintu kino ekyatusse n'omusajja okutulika n'akaaba ng'agamba waliwo abamulwanisa mu industry saali agadde LATINUM okole comment ku kyo naye olowooza twandibadde tukola tutya ng'abayimbi okusupportinga each other obutateekawo nkokola nze sina kyemmanyi kituufu naye just nange nalabye ng'omuntu omulala bwe yalabye nendaba Gravity ng'akaaba era naye kyona kyonna kyamutuuseeko Mukama amukwatireko akiyitemu ebintu bibaawo andi bagamba mbu yeewanye nnyo mbu wakabi okusinga abalala sibimanyi
sinababiri abo balwakuba sibera omanyi nange mani nevuga obeera nnyo eno nosirika ate so Latina musanze eno waliwo ekifo kye tulimu eno emunyonyi eno wala se obeera eno mu bikomere eno yovubutuse eno muyenga naye nale emunyonyi n'emikono gyange ntera okukiringanga. Okay. Gravity tumusabira kiyitemu. Tumusabira kiyitemu. Ebintu bibaawo buli omu afeesinga challenge. Aye ziri personal man. So nze sina gwe njudginga. I don't judge him. Yeah. I pray. Mukama amuyamba akiyitemu. Naye ng'ate bwe tuba tukyogeddeko Latinum omuntu okugamba nti nze ndi wakabi. Novanga Latinum wakabi. Kibi. Nze sobolokera kwanze nange ndi presenter wa radio nsobola ovaayo ne ŋŋamba ndi wakabi ndi wakabi kati gwe oba tondaba nti ndi wakabi waliwo andaba nti ndi wakabi n'abanzikirizamu Latinum nasobola ovaayo n'agamba nze Latinum wakabi. Kati nze ŋŋanze nyinza okuba siri wakabi. Latinum toli wakabi. Gwe toyagambye wakabi. Gwe toli wakabi. Siri wakabi. Wojja nondaba leero enkya noddamu okundaba onsange nti kati ndi wanjawulo okusinga owandeese osange nti naakiivinza ekintu ekirala mbere nga am different from the old person that I was, but sikola kintu nti oba I want to prove someone nti ndi wakabi nnyo ki. You don't compete with anyone. You don't want to show anyone in the wakabi. I'm just just a down earth guy. He's so down to earth. Yeah. By the way, simanyi n'omukyala ali kufuna bwe tuliwulira nti Latinum manya ngabire bwe tuwulira nti wizo yakubye gundi manya Latinum bwe ndiwulira nga waliyo omukazi yonna gw'olina nga Latinum yamukubye oluyijja kumanya omukazi eyakubye. Abakyala nno oba olinamu the other person omulala gwe tutamanyi. Asitegeerako bulungi simumanyi nze. Ayinza okuba olina omuntu oyo avaayo olagenda wal. Olaba ebintu byensi bitwembazaamu bwereere. In the end of fun I know. Okay, Latinum tukoze nyimba mpitirivu bannayuganda bakoze nyimba concerts zikoleddwa n'abayimbi bazze abamu bakoze ebintu bingi nnyo music industry betayinza kudiscussingako kuba bo balina life yaabwe ate naye gwe wanjawulo ku bo saagala nnyo ngendeyo eyo njagala twogere ku project gye tulina situdde nenzijja gy'oli nkunoonye project eya Law nagiwulira nga audio promoter Juma big up yourself twaliyo eyo nga tudampulirizamu yasooka kumpuliriza nagwe sokoliremu nemugachi kati owedde Juma promoter Juma nagamba kati owedde gwe nemugachi ono bamuyita Latinum kozi tomugamba nti bamuyita Latinum mumanyi nti kati kiwulira alina tune ne Kenzo naye gayirira omusajja oyo kumpa full audio nyamala nagisindika naye njagala kusooka kubuuza Latinum mwakwatagana mutya ne Idrisa Musuuza. Isoko mpemu ye ne gundi n'akayimba ako kubanga nze mpuliramu olololo kagenda gatya kagamba baby yo love jimpe jirete jendi jirete no ndieno ninze Eranze mpunze tondekaye no baby yal gololo I be thinking no I be watching you be stalking me baby yal gololo I be thinking no I be loving you be loving me baby if I'm na Vanessa, your body good Vanessa. Hey, animu buli omwe wandika verses. Buli omwe wandika verses na akoedi wakabinyo peniye. Ate bambi he respects talent. I respecting a talent to mama. I encouraging
muntu mu industry no kwesirabangako. Okay. Yeah, respecting a talent, encouraging, appreciating, because you know, tokera kumacha kuleva uncle Elijari kona nango limba. It's a big thing, right? Okay. That's why most of the people come back. Uncle Ed is a good person. Just a miracle. Oba wamuyiriba kubivulu omayise gwe backstage je tubera olaba abayiriba banaabwe ingamba papa mpaya kubbe. Uncle Ed is a good person. Uncle Ed is a good person. Tumanye ekyo tulekaawo oba yakugamba LATINUM'S mpayo obukadde buna. Teyansaba yadde n'ekikumi kya video, teyansaba yadde n'ekikumi kya audio, ye yambeererawo. Just nayiwawo omubiri. Yayiwawo omubiri era tubadde kutuwa eneyaro to Kenzo Festival nga 12 ebisho egebabeera Kololo ku airstrip abantu tubeereyo Kenzo Festival muje mwagire Uncle Ed muje mwagire Kenzo musajja mulungi nnyo mwibi mulungi nnyo appreciating akoze ebintu bingi ataya abeererawo abalala. Guys muje celebrate, you come and celebrate Kenzo, come and celebrate Uncle Ed because in the end asolokera kumachana tachali monse atane mutandika olimba lwasitamina lwanyumiranga mbiro yanyumira kigiro yanyumira muje tumuselebrating naye ajabba musanyufu ajja kusima kozi yazidana lot bino ebyankwagala naye ng'ate bwe ntimba tojja ebintu bikomye bannayuganda kantimbe jangunda g'omukwano gw'olina gyendi. So audio mumukolerawo audio twamukolera ku twamukolerewa acting audio yaliko producer babiri. Okay. Producer Ernest ne acting. Okay. Acting ya mastering. Acting ya mastering na voicing and no voice. Okay. Then the producer lala yakola track. Okay. Okay, right. Ate video ni yagikozeyo pakalalingi banayi nabiraba ngaha LATINUM'S manyi manji ne kalawo. Video omusajja yagikola mu director works. Wax mwana jakabi ka video kajize the director works nene yali kucha promotion yakola ku cha promotion ita how are bye now you yakola kucha promotion ita promoter Juma. Okay. Omusajja wa mani Juma webale nnyo kuzikiriza kola ebintu oyo mubi Ori wakabi promoter Juma. Na pushing a video. Nane mukama. Bakanzi jembadde nenkononya. Nenkononya kaiba. Nezili zibadde nzimanyi. Nate no project mpya. Ate neregereje koze pu. Atenga nungi lenga my god. So badde nyino kunonya gwe musajja nga sinza kusirika. Banga lyonna nenga kanonyo musajja ono. Mayize onawe no Olabika kweka wera mukava naye nkozudde gwe naye nga kyonna kyekiri atwagala tuwagire LATINUM'S ate mu ngeri yonna 2023 ayinayo concert nga batugambe time ne bwagiteeka December ba September October tujja genda tumuwagire Kenzo Fest bambi tugendewo ekyo sijja kikubuza oba onooyimba tulina obbaawo ati nze ne Kenzo tuli family. Toli mu big talent. No, we are family. Just ogenda n'okolayo n'omubeererawo. Nanga gwe kyoyina omumanya. Tukusayiningire ddala akutwale mu big talent. Kyoyina omumanya nze wendi. Ne baba takusayinirize oli mu profit. Omuntu kiringa wanagamba nti nze ndi wano okutaddeko omukono gwange. Kiba kitegeeza ofuna liabilities nnyingi n'osinga omuntu ali signed. So, thank you for everything. Thank you for his Passion King. His Passion King to Kolana. Okay. Okay. Thank you, Promoter Juma. Atubanja ubenkola nabo batubanji nyo waliwo besobola kwogera nga waliwo atabalala abali eyo mundeyo waliwo baddest of the badder naye gyali baddest oyo tukola ffenna tuyiri baffenna buli wamu tuyiri baffenna
naye akola music. Bamwita Wevoka. Does music just because yabeera busy akaddawo. Njagala kusibula okuta Latinum, njagala mbulire ebigambo ki bwesobola okusembyayo okugamba abantu abakulaba abawagira music n'abazenga boli abakubeererawo. Mwanamanya abawagira music wange abambeererawo bali kumpagira bali kunjagala ate I have a lot of music right now coming through. I have new music coming through. Continue supporting me, continue loving me. Oyongera okwagala ekintu kya Uganda pushing it to another level. And somebody I will kusala kama wabana babiri baba omukisa bali mulokole nze me am a Catholic. Mugende ku YouTube ku channel ya Kenzo Jeruli lo Latin featuring Kenzo no ku channel yange LATINUM'S Jeruli lo Latin featuring Kenzo, and on every media platform also to come LATINUM'S no never. I love you so much. God bless you. Chakabinyo nga tulabidde tetutumidde ku girlfriend. Sina girlfriend. Tunoonye Sina nkunoonyeze era ebukoto gye tukusibayo waliyo obuwala gwe no Latinum obwakabi tufuneyo kamu si byakakati bino myomutwe oba oligula twabeyogeddeko omutandika omutima yapaala nagwo tukumusaba aguze nedda just kati njagala focusinga njagala sente njagala kukola nina ebiroto bingi asenza bitukkiriza nga ndi ne bamaama abo manyi okufuna mami oba olina okumuteekamu so kati kosooka okole ku nsimbi ajja asanga obulamu nga buli ate nze saagala mukyala mulungi oyagala zijagala mukyala nga mubi nga lwaki nga tampa pressure abakazi abalungi mubeereeyo kiki lwaki nze njagala obeera ku mukeke tusaba byonna bamutwala nedda nze nganze testi yange ngiina mbakazi babi toyagala kusika muguwa n'abantu. I don't want problems. I want peace. Olw'ensonga eyo njagala abakyala ababi era abakyala ababi muneeyo. Namumazeeko ebigambo sijja kusookawo wano abakyala ababi muneeyo ne munonye LATINUM'S nze mbagala nnyo kutufaayo olaba nga nze ndi mulungi ndi cute tobiraba nze bukyuko mu kuba omubi gyekoma ate okuwulira nga ate nkwata neno twali batufaanagana nze njagala abakyala babi ye testi yange nange kirabika njagalayo omukyalo omubi tufune abo era konaafuna omukyalo omubi ojja kulanga obulamu obukyusi ojja kuba n'emirembe ojja kuba n'emirembe ojja kuba nga tulina puresa ojja kuba nga owulira love life yo nnungi tukodyako nkategedde leero banaye mbeere bulungi mwera